The sample that you got subscribe. Para ku Kakos 256 tunyaka chayo tomba wano kumukutu guno. Please subscribe to Kakos Facts 256. It's all about me, myself, and I. Mr. Ragadi representing Kakos Facts 256. You don't know. Search over AKF Black Girl Fly. Don't you forget to subscribe on the Kakos Facts 256. You know what time it is? Abauliza basimba FM wenamwe bale kutuliriza manyanze malaika sime wale mu studio rally domwe bale jana jamtusake ngalo. Mbuze salamu alaikum mbuze Yesu yebaziwe mbuze chi. Dendi mukatoliki. Oli mukatoliki. Awo inyizo kutego tutambulirawo. Okay, tusansokulaba kusimba. Nange tanyizo kusa. Banga libadde ddene. Libadde ddene. Olawoga ogizeemu n'ogira muko n'oteekako ku mubiri ate nga lockdown ebaddewo. Abawuliza tulina bakubira ekifaananyi singa tubadde ku TV Simba TV bali badde bagamba musajja kyayogera kituufu. Bwe tuba tutunuulidde kalya ye ya music ebadde etambula bulungi. Bwe tutunuulira ku generation so omanyi bwe wajja wano nakugerageranyako ne generation obwomu mu ba Vivian Tendo baani mu bwe batyo generation yeyo sigabe nti oyimba kyekimu nga bo naye generation yeyo. So bwe mba nzize ntunuulira music nga bwatambula nfuna ebika bingi ebinzigira mu mutwe n'embuuzo bw'oyimba style kyentuufu. Ekisooka music nyimba R&B. Okay. Yes. Newe kijja ku versatility ne dancehall mukuba. Okujja rap gotomba. Kulapinga. Yes. Okay. Na tsigadde kyonna okimpa n'ekiteeko. Okay, nyumirwa kayimba ani yakawandika? Nyumirwa kawandikibwa Yese Omani Rafiki yakawandika. Obedda mampulira. Obedda tachi njiwulira. Nokakolera wa? Ku route. Tachi obedda njiwulira nga ya Yese. Yes, Omani Rafiki. Danger kawandikibwa Dinaro Ogi. Olaba nawe olwogeddeko n'ofuna akasaka kamwenyu omanyi zakati kyali waliwo ebintu byolaba nga n'omuntu waba akyogerako kimusanyusa. Katonda yampaka. Ali yakawandika Dinaro Ogi. N'okakolera wa? Nakakolera ku Blue Sky. Producer Jetty. Jetty. Okyusa ba producer which is okay. Kuba bofuna touch ezenjawulo. Kayimba wava ku kikalo kayimba. Akayimba obviously owira demongo no sobola. Shiba okay no gambe no jaji sobola. Yes, kali kali. Nobody kowa. Industry ogisanze otya mu myaka gino ebiri gye mugenda nga muli locked down because watandika okuyimba ng'osuubira ogenda funa akasente. Shows biki n'ebirala. Mikolo, how have you been surviving and how have you music itakutamye kubanga kiwali osuubira si kye kiriwo kulaba ne vibe ntono music waba passion jolly weba talent tetama teri muntu atamwa talent the way. Yes, and survival is for the fittest. Obatoli mukola music tolie ogenda kwa music aganye katisirie wabula botafuna akupangisa ku shoto Toleyo. Kitegezo ina ebirala byokola apart from music. But basically senjagala omanya music omusanzo otya because it is becoming tough. I think ali expensive. Okola oluyimba lumukati oyinza obutasobola kyogera ku mpewo wano nenso okubuuza sente zewakasa mu luyimba olwo ate terunakolera kyoyagala. It is a lot. Okisanzo otya? How are you finding everything right now? Kubanga COVID yayika mu buli kimu. Nyaka jigenda mu ebi. Tewali suubira abayimbi kudda kuyimba. Ekisooka okubeera ne management. Okubeera ne management ekintu ekisookedde ddala okuleeta ebintu okuba nti tebiri so tough. Bakuyambako. Yes, management webe kuyambako in terms of finance, in terms of everything. Nze ng'omuyimbi sirina burden nene. Ekyo oba okibuuza ku managerial side bw'okibuuliza. Olabirawo nga bituse ku meeza. Nga tebituuse ku mmeeza naye ebisinga ekintu ekisinga okumenya kyekiriwe kyekya finance. Yes, kyekisinga okumenya. Okay. Kozi management bagiyita batya? Africa Events. Big up bana bachali bafemo bali kikwatamu. Okulaba nga ebintu bikwasaganya mu ngeri. Okay. Kubuuze. Waliwo abayimbi bangi.
abakoze zikolabo ezitambula nafunayoko ku muyimbi ngono n'agattako ono nkimanyi management eyinza okuba tenaba ku kifo kasingako nnyo naye nga gwe omuntu oba oli awo wandibadde olowooza ku baani bw'oba nga oyagadde okutandika okukola collaborations ng'ezo collaborations ng'omuntu nalizagadde nnyo ku bayimbi abamanyi okuyimba yes oyogera bwotyo nkitegeera naye kumanya kutya kumanya tukuteeke mu category ki so category nti waba musajja eddoboozi li blending togera kunteeka na musajja nyimbe nga byayimba tetukwatagana musically kino bba nga amaloboozi gakwatagana ndowooza tutandikirawo mu basajja mu basajja katukole kalisiti kano as manager naye agamba nti wakiri ono kantandika omufata mu basajja mwali baddemu Jested ayina good music ate ayimba bulungi mwali baddemu anti era tuli anti mwali baddemu mubeeremu naye osanga kati takyasobola kubanga then waliwo Waikibeda muba mu blendinga bulungi wekituuka ku music ate Waikibeda kwali awuliriza muteeke ku albamu ye empya jja alina albamu egenda okujjayamukolerayo kasingo ama wetaaga singo ebyo ebya Waikibeda ebyalubamu amato byesigaza akajjanga 3 zonna zigayo bakayita abayimbi nga 3 alubamu ziganywa amakolera esingo ebyo tugenda bikolako ne manager Faruku beba babiri sofa benaligambye mu bakyala first of all ndozali badde Winnie yes musically she's too good musically amazima ate kati behavior abamwagazaaki musical ekituufu kiri nti tolaba nti Nwagi yeekola ebintu naye ogwana ngo guyina eddoboozi guyimba ng'olina testi ennungi etesti yo njagadde musically omuntu olina okuba ne musical ear oba singa oba mu industry yekayeka gwolonzeeyo mubakyala si yeka bangi ne sofa bwe bowulira nti oyo nebo zange levo zo swangizi weeteeko swangizi ate eyagalayo omulala kuba oli taatandikaanga ono ye nga swangizi yamukutteko bweti kye tulinawo waliwo project empya rimba lwa love era lwa love nina kuyimba ku love lwaki love ndowooza buli kimu munsi muno kitambulira kukwagala yes buli kimu kagube mulimu kagube mukwano n'omuntu buli kimu kitambulira ku love so rimba rendeso lwaleero lukwata kusonyiwaganya muntu aba akwetondedde ate mumukwano kwe mulimu ensobi omuntu wakugamba woolabira ensobi yogera mangu si kulaba nsobi ate n'otumbira omuntu aba yeetonze musonyiwe nga mubyogeddemu yogera nti gundi tonaaba tukiteeseeko okwebaganga tonaaba kinuma musajja gwe tonaaba naye omuntu n'osirika n'ozimba nga muntu tategedde nakyo kigenda mu maaso ne wajjawo olusirika lusirika naye gamba munno ndi munange omugongo guno gumpisa bubi yogera nze nayimbye oluyimba wamma nze nayimbye wamma oluyimba baluyita batya baluyita ensobi soko otuwamuko nga sinalukuba mpulire woolabira ensobi baby yogera mangu gwe woolabira ensobi naawe yatula mangu omuwandiisi yese omutegeera ogamba otya bbaawo nti munsobi mugambe bbaawo mugamba otya nga ensobi we need to talk baby you need to talk wetutuuka okwogera nti omanyi kino nakino nakino ntuukirawo ku nsonga nagambye dda we need to talk mulimu omuwala kweza message nagamba you know what we need to talk kogwe okay we can talk here okimanyi you're not meeting anytime soon
temugenda kweraba mu bbanga lya kumpi ani wawe tuli mu lockdown n'omugamba omanyi twogere kuno ku WhatsApp nagamba it's a big issue twetaaga okumiitinga ne twogera ati bwe mumiitinga bwemufuna olunaku ne mumiitinga tugeze mu meetings nga cafe javas ng'eyo ng'asooka atumya byagaga by the way I missed you kati n'amalawo essaawa nga namba nga tanagamba kyeyeetaaga tomugambe nti tugenda naye nga ddala oli muzinyuzi omuntu bwakuyita naga need to talk najja nga yebuzabuza oba tomanyi kyayagala ddala ddala nedda uliriza omulundi ogusose mbasaba kungoberera nakwagala nnyo music wange mwendi ku social media platforms zonna yes ku Facebook nkozesa Malaika Sime ne ku Instagram Malaika Sime, ku YouTube Malaika Sime official. Sime lili S-I-M-E. Management Malaika Sime. Contact your management. Contact your management. It is 0752 557370 musanvu tano biri tano tano musanvu satu musanvu 0. But we ku mikoro tugende tuyimbe sukali wa mami sukali wa daddy lockdown mikoro wejira okay kai tuchitegerekese tuterayo ko ku TikTok bagayi waliwo I love funa ne TikTok yataka ngoli actress mulungi ne nchayiga ochayiga ato mfana ni mfana ni awo wendi otakayo ko watu walito bimanyi ok acting Shani amani nategera nnyo kuyimba tomanyi byakwekoza tomanyi kwemola kwemola nkusobola agenda ku TikTok wemole mu nnyimba zo wemole mu nnyimba zo wemole we TikToking management onjigirize